ko chetulaba kitalo ekya mukwano gwaffe omukyala yafudde Honorable Helen Nakimuli mukazi y'omu kwa badde ba senior member of parliament abadde ateesa bulungi ye shadow minister gwe nalinda byeko bukyanga opposition alonda shadow minister uyo mwala namwe wabako nga ateesa ebisere bawambire nnyo abantu ku biseera bya Kalangala we namumanyire nnyo abadde n'emikwano mingi bakira batya nnyo wamu na Nupu Fraternity olw'okufiirwako omubaka abadde omulungi nga mugezi ate abadde mukwano gw'abangi kyembadde njagalako Ereni tabadde nakajanja bugowagire NRM kankuboole simanyi gowagira DP kankuboole she was a real leader kungu a real leader you must be people pro people kitegeeza to respect everyone who's democracy oyo mukazi abadde awa abantu enzikiriza ekitiibwa kyabwe mu bibiina byabwe by'obufuzi ye mukazi abadde ava Kalangala nga yasinga emikwano mu Nuupu actually kankwedisiti y'abantu abatalina kajanja ka kisiro mu Nuupu yali Waiswa Mufumbiro Waiswa Mufumbiro nga lobera mukwano gongo liweni ale mwasagala oli muki Lewis Lubongo ya I agree Katana I agree dozala basoma George Musisi abantu abasoma ko bagenda kati nze ndi ku university kati waliwo nganiza sikyawala na muntu lwa dini ye okusoma kye kunyambi sikyawala na muntu lwa political party ye okusoma kye kunyambi sikyasosola muntu mu ggwanga kungo ine dembe lyokwagira NRM yo as long as tekinkosa era sola kuwa nti kungu lwaki awagira NRM lwaki kungu enkwege kubanga lwaki nkugamba ekigambo kino kungu nti tuyitiriza primitivity kati yo mukazi lwaki yalumya abantu bonna ndabi bagasumba bonna bamukabirira kubanga she was a politician and a leader abadde tali awo tasosola ono kana akajanja kabanaku abanaku bayina akajanja akusanga ngo wagira DP nagamba lwaki watulyamu olukwe omukazi abadde abayichi bayita meaning ya democracy pose kisinzo okunuma ndabi abagwaga bakulisizing eddwaliro Alexandria kungu Ellen abadde mukazi mukulu abadde mubaka wa parliament yabadde nanyini bulamu kungu yo mukazi abadde n'obusobozi obugenda mu parliament okukola kyayagala n'okumwa medical ki nga Shamim Malinde wakola ne kungu tulina omuntu kyayita eddwaliro lye likutegeera nze nina akalwaliro Makindi bakansekerera nnyo abo abantu nga bakansanzeemu bakayita Rift Valley ke kalwaliro akantegeera nti bwe ndwala malaria bankuba ddagala bweriti bwe ndwala kino bankuba ddagala tutekerawo okujajinga ng'abantu nti bafudde naye bagambo yeekubyeko enjawulo yeraga Katonda kungu when did njogera oluzungu when will Ugandans learn to respect people diba na Uganda baligo kuwa kyogambo yo mukazi musiro ogenda mu ddwaliro eryo okimanyi eddwaliro erimu kulisinga ba professional doctor Katonda ye liyitako ddi omuntu ne muteekwasa kintu kyagamba Ellen naayita emulago naayita ku zikesi clinic wali be bamutegeera wuyo abadde politician ng'oli ye personal doctor woosanga tuliva ddi mu propaganda okimanyi kati Museveni ayinza okuba afiweeringa ssente ezo tudde ku nsonga ennafu tuve ku nsonga y'okumenya amayumba tuve ku nsonga y'Abannayuganda babba emisolo omuntu omugenzi abadde muntu mukulu yasoma oyo mukazi abadde yasoma omukazi abadde amanyi environment omukazi abadde muno oludokita kyogamba musiro ogenda mu ddwaliro eryo kungu tali bajanjabidde mu Agakani bafudde kati kungu tali bantu bafiiridde mu America budde buno olanya yali speaker of parliament nebino ebigwagwa ebitasoma simanyi agenda atya mu ddwaliro bwerityo simanyi yeekubyeko enjawulo mubadde bamusinga okwagala obulamu bwe mwaba afudde kugamba kungu boddeyo osoma ova ku diversion ezimu kwa bina Uganda byo byematiza okugobereranga ebintu ebitalina mugaso oli she was honorable abadde ali ku second term ye ayina ensonga zwaki yagenze mu ddwaliro eryo kungu kunga tesobola kulya nti waki wagenze ku case clinic lye ddwaliro lye likujanjaba n'owona let us learn to respect Katonda yayita entuke be gomanya abantu abafiridde mu malwaliro ag'ebbeeyi mu America kati kati ngwade byokulabira konti olanya ya parliament yafiira wa olanya bamutwala wa tiyafa era yafiira mu America ate ekisinga okuluma abantu abatalina nakakwate ku mugenzi basinga okwefuna nti bamanye ekyamuse kungu obusiraamu bugamba nti Allah yayita n'obulokole n'obukatuliki nti Katonda yagaba era Katonda yakola ki kungu amanya abantu abafiridde mu lago leero ddwaliro ki erisinga ebbeeyi mu Uganda tyemwala wegali manji kali mpaye ddwaliro lyemu lyomanyi ti lya bbeeyi Agakani olimanyi teri muntu alina contract nakufa omuntu waba wafiridde on let us try to learn to respect God
tasobola kutyo kuba nakumuyisa mu maaso. But I think abantu babadde babuuza bibuuzo. Ndabye tikito nga bagamba omukazi yekubaka ekikiro kinnumye. Kakati oyagala gamba kungo oyagala gamba n'agenda mu ddwaliro. Tulaba ko bantu bafiira mu jjamu mu mmotoka n'afa bwati ng'atudde. Tulaba ko muntu abadde mulamu n'afa n'akutuka nga tavudde ekikutuko. That's why mulekerawo okumanya obulamu bw'abantu okubasinga. Temuli basawo. Everything happens for a reason. Let us learn to respect God. Ontegedde bulungi ba president bandibadde bafa kungu. Osinga ba president bakabaka immunity ne sente. Ekintu ky'obulamu kino Katonda yekka nanyini kyo siggwe kungu sinze bajjo. Omuntu wabafudde tugambe God wali abantu akala abafa olw'obulagajjavu. Ompulira ne Eren ku mutima gwe gwabadde nagwo omulungi. Omukazi yabadde wabuvunanyizibwa nga no sense. Abadde amanyi omukazi abadde takolagana nnyo yebe bana byafuza abadde ko alali nga ayina eddwaliro lye limutikola ki erimujjanjaba erimutegeera bakubana abakukuta n'amongi kati mugenda ne mudira ababaka abakukuta n'amongi ompulira nga amongi asobola basayininga ne bagenda mu America naye muntu byafuza ali ko alali. You have to get your own personal doctor whom you trust. You have to get your own hospital. Ate kunga abasawo ne Bible egamba Mukama bw'atakuuma kibuga abakumi bakuumira bwerere nze omulokole. Naga Mukama bw'atajjanja bamulwadde omulwadde ne bomutwala ku mwezi era akola ki? Onywa n'abakola ebizungirizi by'omwezi bafa. Okimanyi ne baddokita bennyini bafa. When we ogamba nti Katonda yasinga byonna. Kyogamba bamadde n'amaanyi gonna gamuwangaza ebbanga lyasaavinze. Do you know God is timing? Kati nsakere wali wabeni ali mubenda bibaseka. Kituufu abanupu basekerera abafu. Ne yali mwate yandibadde reasoninga nupu nga tesekerera bafu. Waliwo baseka. Waliwo byenda byo ku TikTok ngira bisekerera omukazi. Then abo bagwagwa. Nga bagamba munaba nupu basekerera abo. Katonda ba Uganda direction je kwata. Kakati omuntu yenna ampulira ku radio phone ebujira omuntu tosekerera nga omuntu afudde. Tebadinanya muntu afudde. Tebogera kibi ku muntu afudde. Lwaki omuntu yali badde n'olutalo n'omuntu afudde? Anti kubanga bantu balowooza mu they are showing hooliganism. Kino kijja genda wonna mu eni ali mu ne nuupu. Ompulira. Owa nuupu oweni ali mu bwafa bw'omusekerera gobeera omugwagwa. Nina bloga gwendabye nga alingana ennyo omukazi ono. Ompulira bulungi kinnumye. Omukazi oyo okufa naawe ekya maama wajja keera nga afudde. Nyoka ajja keera nga afudde oba kitawo baani? Netwatuka kyawano kubanga tetuka. Kakati osekerera otyo omuntu omulambo ogutawulira. Mulokuba wagira nupu ze pake. Yego wa nupu osekerera otyo wenya. Oyagaliza otyo omuntu okufa. Omanyi kati nze natandise message empya. Bana Uganda balina okumanya nti President Museveni ako kabadike. Eyo narrative kati kankuwe bwino. Narrative wagirwa President Museveni. Sako kankumalayo point yange. Nti ataka kibayita divide and rule. Kubanga President Museveni agamba student Wobote, student wa Nyerere. Yasoma nnyo Machaveri yagamba bayawule obafuge bavuwaza obakole ki kati omuntu yenna aleeta okusekerera nti owanupu yafudde n'oseka oyo aba akolera Museveni. Omuntu owanupu yenna asekerera wenya naye aba akolera Museveni kubanga yemu ku tactic eyambye gavumenti ya President Museveni okutufuga emyaka emingi n'amenya bizimbe enagoba batembeyi ku kkubo ffe tuli mu kusekerera mirambo kwegamba President Museveni level yaffe yaziteeka mu kulya bantu tulinga basezi yakola bannayuganda bonna kubafuula bawumba tutwali hooliganism. Uganda yensi ennyangu y'okubuzaabuza kungu kakati gosekerera otyo omuntu atawulira kati tugambe kale osekerera omulambo goseka gogubagula abantu ogusekerera kungu njagala tugende empola wasoma olina masters omulambo gosekerera gogubaguulira nti kungu ansekerera gobaguulira nti kungu anvuma gobaguulira obusungu oba owulira mbuli okubagulira yose ne gufa. Njogera ebigambo bino kubanga mazima oyo omukazi tabadde na kibiina kya byabufuzi wadde abadde wa nobu kugambye Lewisi Lubongoya Katana waiswa mufumbiro munopo muntu mulala kyali soba George Mususi. They are civilized. Bogenda ku university munango okyusa reasoning. Nsenda nawe mulanga towampuliranga edda. Nenda kyukira ne kano muntu awe mula he or she sounds disgusting in my ears. Wakyuka. Siso akusanga kungu wagira kibiina kyo nenkuvuma mukungogira okukola biki. Sisobola. Okay. Bwemba n'obuzibu naawe katono nnyo bwemba n'empalana naawe mwami Bajjo God forbid enkya n'ofa awe enkoma wokoma kakati ebintu bibiri kungu byenjagala owulya gwali ku radio omuntu mukufirwa tomulaganga obusungu fe abaganda ne bwembanga mbadde nkuwalana ne bwofirwa kinkwatako nakujja kulumbero kuziika va kugina emirembe emigwagwa omuganda omulambo gumufaananira bubi atali musezi nendoza wali abayina ebitambo ababa besungu okulya ne basanyukanga omuntu kati mukatonda omukazi oyo abadde ayina musango ki kabadde jjoli nze kansangako edda
nekagamba ne goli waffe ne boli koloti oli kumanyi nga bwe kaseka nekagamba gwe ne boli koloti abajjo nkumanyi oli waffe eri oli musuubuzi olaba omuntu alina search reasoning kati ng'omusekerera bebana babadde basekerera abeeni ali mu Franka tumwebaza kati Franka tumwebaza bwafa Museveni n'avaako njega tuba ne reasoning y'ekintu ekikulu kungu bwe nsekera nti tumwebaza ayina akatwe kakoze nfuna muki what do I gain from laughing to Franka tumwebaza that is hooliganism. Society ya fair tuketya kwegamba society abagwaga bagiwambye society overtaken by hooliganism. Ate kati muti abantu mukolera likes na comment Uganda yitaga abantu nga babajjo agamba kino kituufu kino kikyamu reason wachi kugamba kungwe ebigambo bino nti buli loli sekerera omulambo goswala ne masoga badde kimanyi nti omuntu goyagala ofe Katonda sigwatta nagamba nti Katonda akolera mu opposite komanya abantu abasabira Museveni afa okuva kumanja paka yomanyi wachi katino kakugambeko kino Katonda ayinza okuba yakowadda Museveni nega gamba bwe mutwala bajja kulowooza nti bebandagidde omutwala buli losabira Museveni okufa buli yagaliza Museveni Katonda amuwa birungi reason Katonda takola nga ffe baana b'abantu Katonda agenda n'abantu abalina kye bayita democracy. God himself is a democratic God. Katonda ku busungu bw'alina ku sitaani singa yamutta dda noba nga tewakyali sitaani Katonda yakolaga nti am very democratic kandekawo ne sitaani gwe sikkaanya naye kati Katonda buli omulaga obugwagwa nga akola ekikunyiiza ompulira bulungi omanyi lwaki emirambo gy'abo abasindika gigwa nnyo Katonda akolaga nti I don't operate like you. I don't reason like you go but omanyi Katonda alekawo abalogo gobadde okimanyi Katonda alekawo nyaba muwakanya nsobola abasajja benda babaloga bagamba Katonda taliyo omanyi lwaki abalekawo omanyi lwaki Katonda abawa obulamu n'abasawo abaganda kukulaga nti am the Lord your greatest of the greatest cholo omanyi Katonda singa yatadde abasawo abaganda n'abamalawo kongo tugende mpola okimanyi singa Katonda yatadde abantu bonna bawakanya amadiini okimanyi Katonda singa yatadde abantu abatemula okimanyi singa Katonda yatadde obwana obukwata obuto ne Katonda abalekawo kulaga nti gwe kyolowooza Katonda bookero kana akatta abaana ngomalira ki Katonda yakasevinga kulaga nti okukata siyo solution nze Mukama Katonda waako kankalekewo kalabe ekintu kikakola nti kyali kibi because lego kale kungu boto omuntu akoze ekibi talumwa bosekerera omulambo tegulumwa kati itwatandika ddi kati ngafa abaganda kyekubuuza nti toli mu kukiddamu ekyo twatandika ddi okusekerera abantu President Museveni twatandika ddi okubika abalamu netukuba embuutu netusanyuka agenda how did our society descend to that how did we come to that kinenyeza gavumenti yaffe gavumenti eno ekoze kyamaanyi okutusigamu obugwagwa ti gavumenti lwakinginenya yava ku kalicho molozi ompulira bulungi kunkugamba yava ku kalicho molozi n'obuwangwa n'ennono n'ebisuula edde eddiini yalinga kya bbeeyi ebyobuwangwa kyalinga kya bbeeyi nga kungu nga kalicho eyo tekukkiriza kuwemula ne kati osanga omuganda nga yali ku TikTok yawemula addira ebitundu byonna nga babiyita mu Luganda n'abikuba kuno ne mumugoberera nammwe kubanga gavumenti yetufuze nnyo ne tuwunga ne tutalaga obwo bannayuganda bonna baatalaga obwongo edda ng'ogamba faaza kibi ananda baatya kongo ngogamba Sheeka ananda baatya Sheeka ananda baatya ategera ne kakati social media ejjudde ebintu ebigwagwa ebisirusiru ebyali mu ensi ane mu bigoberera kakati mwetaagayo abantu nga babajjo bajje bakyuse bino boogere ku bino nga tebalina kyebakolaki kyebatya wabale nnyo twagala kwetoola mukati nnyo bwe tujja baddogera ku omusajja ono bwetookero tugenda mukusunsulira ensonga zeno zigenda maaso nalabye dokita yavuddeyo naga nti yamugamba nti yatta kubanga yali ayagala bugagga ngenda kubira kyekiwaga okero okero akyawera kakati mbadde ngamba rest in peace Helen Nakimuli nsaba social media omulamu gwo mugujjeko propaganda muleke omwana oyo awumule bulungi bannakalangala tunyolwa wamu nammwe she was a good leader era Mukama gyalaga naffe gyetukolaki gyetujja n'olwagambye mbayagala simayiro yo oba mwenzi munno simanyi atusooseyo busoosi omulambo gwa Henry meguteekako propaganda mbegayiridde let us respect the dead people era noba NRM tosanyukiranga omuntu afudde noba wa NUP tosanyukiranga kyembadde ngamba obugwagwa nti omuntu yenna ampuliriza ku radio President Museveni wabatta abantu gwe tobatta President Museveni oba government ebekutulugunya gwe tutulugunya kubanga gwe kikuleeta mu buyinza kujjawo bikolwa bibi saagala obeere kabonero ka bikolwa bibi ate bitugisaako government President Museveni yawambira obote yagamba ngenda kujjawo ekiwamba abantu ngenda kujjawo corruption ngenda kujjawo ebikolwa ebiki gwe aba buli munankyukakyuka abeera kabonero kankyukakyuka tobeera kabonero ka bugwagwa na busiru
tovuma muntu olwokubata kuwagira mukwane avuge mumatize so kumuvuma tekulina so kubanga twavuma 221 226 era government yekyakola ki mulage njagala opposition ebera akabonero ka change kibayita changes respecting someone's ideology njagala weyigiriza okuteesa nga ngoli mukaka artisan n'obusungu kale kana ensonga ejja kugguka bulungi you have a point and I agree with you omuntu bw'otakkiriziganya naye si kumuvuma si mulabewo nze kati mwami bajjogoma nkyempagira sikimanyi tetuddawo ne tunyumya because nkugamba bugambi kungunze nga opposition omusajja ano bamenya amayumba negattaako bono negattaako tebagenda kuddamu kumenya mayumba abantu baffe so si kuvuma kati bano beefuula mu banyiiga nnyo Museveni atu kati lwaki mumuggyako ani abaganya okumuggyako mbale nga solution ya Museveni okuva mu buyi okuda mutakola biko kumujjako kakati bo balowooza nti ebivumo bijjako Museveni tebamanyi nti ebivumo biyamba Museveni ku international community kugamba nti bali abamuvuganya bagwagwa obadde okimanyi Kongo nti President Museveni ayagala nnyo bamuvume President Museveni ayagala nnyo abasekerera emirambo President Museveni ayagala nnyo abasiru kubanga kwakolera politics abazungu bamubuuza kiki ofuga abantu baganda babana abagoga osobola bawe entebe ne batatta abantu bana basekere mina mbayinza obutayiwa musaayi waliwo ebintu byemukola Museveni mubi ne opposition ekola kyamanyi omuyamba nti mulungi kungu okimanyi nti bw'ozaala omwana omukozi nga talina mpisa ompulya bulungi liba oba ozadde ddebe ekkalu kwegamba tuva mu bintu ebyekisirusiru ompulya bulungi nze ayagaliza Museveni okufa ayagaliza Janet okufa si ye solution sabanyo Janet abeerewo ne Museveni abeerewo balage enfuga ennungi gamba Katonda nga oyagala Katonda abawe enkyukakyuka ayi Mukama Katonda bana abasajja abatemu abasajja batulugunya Mukama tuyambe bawangaale tubalage ku nfuga ki singa lwakasiisi yafa teyandira enfuga ya Museveni teyandize kwetondera Museveni naye kati bano babateekamu hate obucyayi tebulina makulu kati oyimeka Kongo n'ensiga nenkola program nga yakuvuma tenyuma okimanyi nti bwensomesa kamula abantu bayigiriza kivula nange nkusabye okakkala ontegedde buli kyenkwamba kungu nti obusungu obwo obw'ekisirusiru obw'ekigwaga tebulina makulu Museveni abeerewo Bobi Wine afuga amugambe olaba wabbanga ssente z'enguudo nze sibbye ssente watulugunyanga abantu nze nsanze ne mutabanyi osimutulugunyiza wasekereranga emirambo nze kimpisa bibigwa okufa kubanga ebintu byennyini ebyo byaleeta Museveni bakalabanga akavubuka ak'empisa akagenda okumalawo ebikolwa by'abakombozi n'obote naye tosobola kuba ate ng'oli kabonero kwa bugwagwa ate oyagala Ntebe mulondeko ki mwagala Ntebe mwagala kusigala nga muli bagwagwa omuntu anaaleeta enkyukakyuka ye kennyini aba atunula nkyukakyuka tatunula bugwagwa tatunula propaganda tatunula busiru kyovula nga bano balina bakolera Museveni kumutwaliza ne mutabanyi wajja atufuge omuntu ayagala Entebe olina okuba nga oli kabonero abantu kubalabira ne bagoberera gavumenti y'obote yabbanga muwogo ffe tugenda kubba muwogo wammwe batemye ente zaffe tugenda kubasasula ente nga mutuwanguza olina okuba logiko ng'oyagala enkyukakyuka si kuwagana buwogganye tuwoganye ku lediyo emyaka 4 omusajja yayogera tufuga kungu njagala tube bamazima osoma nedda anti Katonda tasobola kuwa buyinza bagwagwa kuba basiru birowooza kuwemula kuvuma kati bwekinvuma nti bajja olinga embizi nevaako ki nze nabonvuma ekitundu ky'ekyamasifu ayaga Katonda kubanga mmanyi ogenda kusigala mu nnakuyo ogenda kusigala ng'oli masiikiini oyasame ne muhooza gy'avuma engero kyayasama naye nze njagala waliwo abantu kungu nga baagala enkyukakyuka kungu bano abagwaga ba Museveni abawemula ompulya bulungi be balemezaako Museveni lwe baagala okumukuba nga bagamba baabo basiru mu Katonda mugukunga without discipline without civilization temusobola kujjako gavumenti gobadde okimanyi ne mukala ku makya ne mugala tugenda kwekalakasa kungu nga muyina empisa temubye bintu by'abantu mumuwanisa bipande byammwe tulega mu State House temukubye muntu kiba nti international community ebeegattako naye badde okimanyi n'okera n'oluutinga n'okwata abakazi n'ovuma bagamba ebyo bifere mu bikube essasi ku nnyama muyina okuyiga how revolutions bazireeta batya kungu no bino byekugamba bigambo byamagezi ku bantu abaagala enkyukakyuka enkyukakyuka tekitegeeza bugwagwa kungu enkyukakyuka how can you out reason how can you outsmart your opponent ontegedde kati tunafuna tutya enkyukakyuka nga Museveni musemu naffe tuli batemu Museveni muvumi naffe tuli bavumi Museveni mubi naffe tuli kakati enkyukakyuka tuba twagala yaki mbadde manyi kyebayita change kyebayita change kuleeta birungi ku outshininga bibi va ku TikTok kungu kuleeta kirungi naye bino bibeeraawo kungu twakoowa ebyakola kimasiikini tekisobodde kujja ku radio kwogera naye bamenye ebintu bisobola bibeera ku TikTok kukomentinga ate Museveni yabigula kati bwe bisanga omuntu nga gwate social media nga bikujja ku mulamwa kungu kati kankugamba yina kino obadde okimanyi nti transition ejja ti Museveni anyumirwa nnyo ebiwemuzi ebipropagandist ebivumi alete mutabanyi we kubanga bina Uganda mmome kati obadde okimanyi waliwo bigambo okero si yeye
Gobadde okimanyi bagamba mbokero wa AI. Okimanyi teri ggwanga lyangu kufuga na kusirwaza nga bino bina Uganda. Awo ntute ku Okero. Baga nti Okero gwe tulaba. Si ye. Si ye oli gwe twalaba. Ne bitamanya nti waliyo forensic chechi. Kibaita forensic chechi. Okero yakwata ekiso. N'afumita n'atugumbula abaana. DNA y'ekiso eraga nti Okero. Ebinkumu forensic cameras gwe muna Uganda mpuliriza. Lwaki Okero omulabanga aseka? Lwaki Okero omulaba bino ebintu bisatu ku njagalo biyigire kunze va ku TikTok. Professor abanga asomesa mutonolire. Ekisoko Okero amanyi tebagenda kumutta. Mu bulamu President Museveni yatta abantu babiri. Yatta Sebirumbi omusajja bamuyitanga ne omulugala gwe yatta. Sebirumbi nani? Sebirumbi. Aziz Mademani Sebirumbi. Obo obra. President Museveni yakasayininga death penalty z'abantu babiri mu kyanga afuga Uganda. Nali aluzira nga abantu bali ku konde mu babira n'olukumi. Ontakera bulungi kyekugamba. Ng'eruzira abantu bayinda ogw'okusalira okufa president tabasalira nga gwakufa. Abamu abasonyiwa abalala ne babasiba death penalty. Eyo mpaje Okero ko yeetigamye. Kubanga Okero yasoma. Ovanga ku muntu alina laptop. Ovanga ku muntu afuna passport ya America. Ovanga ku muntu atambudde ensi eno. Okero ekimusumbwa kyo kasikosero. Ate sikosero ziwona. Kubanga bali bakisiyo nti Okero mulalu. Okero manti yalina laptop. Twala ifana nyinga alina laptop. Ovanga ku muntu alina obutuuze bwa America. Okero tabangako mulalu. Okero is an international person amanyina buli kimu kyakola. Kati Okero yamala ku studying amateeka ga Uganda. Ekisoko Okero amanyi basobola musayira gwa kufa. President yakateeka ko bwendeze abantu bameka. Ekyokubiri Okero. Ekyokubiri Okero akimanyi nti mutuuze wa America. Guno omusanga America gulinamu interest. Bajamu wa kibaita fair judgment. Ekyokusatu omusango guli mu public. Bino byonna byolaba kooti ye muwembejja. Baagala kulaga international community to we have democracy. Kakati kire ekyokufa kyava Okero mu mutwe dda nti kizibu nnyo okumukola ki? Bagenda muntu aleruzira atuleyo yeebake. Wajja kuba wakayita emyaka 9 bamusabire bakita batya court of ki? Court of appeal. Bakita batya bino? Okujulira. Ajulire. Bagenda muntu aleruzira nga alya bulungi, asula bulungi. Kubanga government ya Mwami Museveni gwekutte mutuuze wa America. Munansi wa America. Eyagala okulaga America nti we have democracy in Uganda. Kyovera nga kasajja kaseka. Kizibu nnyo okugamba nti Okero agende Kalaba kubanga n'ekibondezo ky'okufa tebakijjaawo. Ekibondezo ky'okufa kyavaawo mu Uganda. Kati akasajja kagenda kakola emizannyo gyako nga kamanyi what will happen next. Kamanyi kyekinaddako. Kati ono omulamuzi alwa amuyita Mr. Okero. Mu international laws zonna you have to give omusibe his right. Oba highlights. Ekyo kyekugenda nti lwaki tukiraba. Ati kati golaki okiraba ko Okero. As opposed to omusango go Okero gulimu ne baloya abazungu bagenda next nga democracy ali mu Uganda. Kakati President Museveni kino kankyogere ensonyiwa. Mwekiba kibito kyo. Singa abadde mu wanupu. Amuyisa bubi kubanga amanyi talina interest y'abazungu. Kati Okero ayamba President Museveni okubika ebibi by'engeri gy'ayisaamu abasibe. Bagamba yatta innocent minors, abaana abatunda bamukwatisiza n'abanupu babayisa bulungi. Nabagamba muyige kibayita President Museveni mu politics. Kati omuzannyo gw'Okero aguzanyirako international community laws. Guliko ebyobufuzi. Guliko byabufuzi. Enneeyisa gye bamuyisaamu n'enkwa. Yalaba nti ne b'onowoggana lwaki wayisa omufumbiro tebamuta? Lwaki Edi Muto tebamuta? Lwaki abasibe nga abazungu kati President Museveni nagamba ye servant w'abazungu ku nsi. Nagamba President Museveni wasaayi yasinga okukola interest z'abaki kati bagenda mukwata yakuta mu America. Natta abantu. Omusajja gwe bagamba ati asiba abasibe. Omusajja gwe ngano Okero bamuyisa bulungi. Kati eyo political science gwe nasome Makerere. Nti yafunyika sa President Museveni afuna yakantu ke yeekwatako. Balaba due process egenda maaso. Akantu ke yeekwatako nga kamukolera politics. Akutakata. Kati omusango gonna guyamba President Museveni okulaba nga alaga there is democracy in Uganda. Rule of law. There is rule of law in Uganda. Fuga ya mateeka. Kati sentence gibagenda okuwa Okero egenda kulaga America nti mu Uganda waliyo democracy. N'omutuuze waffe bamukutte tebamuse tebamutute Kalaba uyo bamuwadde death sentence. Abamerika bajulire mu myaka 9 Okero akole ki? Ekintu kyokka kyali kitaasa singa population yakuba akasajja nga police nakagira. Ngamba ekyali kitaasa Okero. Tulina okwebaza abantu
Totegedde kyenkugamba. Nkitegedde naye oba nti kyali kitaasa. Nze njagala okubebaza olw'okubeera nti baakuuma obuntu bulamu ne bagamba etteeka likole. Totegedde kyenkugamba. Okusasula obusungu abantu bwe balina kookero kyali kiggwa mu dakiika 5 nga yakata abaana. Kankyogere ng'omuntu omukulu. Naye kasita ogenda mu by'amateeka ng'ate omusango guli mu public nga bwe nkugambye gugobererwa Abamerika okutte mutuuze wa Amerika Uganda erina okwefuula nti nsi eri democratic ne woba gwe nga goli mu gavumenti kungu international omusango guli international tosobola gukwata ng'akwata kungu tosobola gukwata ng'akwata omusango gw'ebijanjaalo okitegedde bulungi kye nkugamba kakati bannansi kasa okero yabasimatuka mu mikono tebamusuubira kufuna pain tebamusuubira kufuna kibonerezo kyayina kufuna manyi ku temwagala mazima kungu nze nagamba sikyakolera views na likes kati president Museveni alina okusala omusango gw'okero nakitongole ekiramuzi kusanyusa bazungu kulaga nti Uganda is a democratic country bagenda mu mwaka death penalty gundi ka life imprisonment bagenda musibe emyaka 4 gye myaka 2 lwaki abantu balinga abatali basanyufu ati kubanga okero deserves to die singa kubadde ku mulembe gwa minizi singa nze president oyo mukuba amasasi mu lujjudde oba America enkube anti amateeka getwakira anti kakati muli ku mateeka anti kyenkugambi kati muzanya politics kakati unless ngati enfuga nti amateeka tugajjewo gali mekola kakati wano kankuyigirize na kino nkikuyigirize kungo kyali mwana muto nkusinga emyaka amateeka gakola ku bannakumpuliriza amateeka gakola ku abo batalina mugaso amateeka tegakola ku bantu bali international amateeka tegakola ku bantu yenna nga ali mu byabufuzi binene kati kungu singo badde otunda nyanya ku kkubo nga gwe wata abaana abo singa bakubadde amasasi okulaga ensi nti president ayagala batemu naye ngambye ekiyamba okero kumusanyirako international politics bana ontegedde bulungi kungu bato ontegedde bulungi mpulira bigambo byo kakati president government ya Mwami Museveni terina kye bayita equal justice mulimu abaana n'ebyana so what makes you think nti bwe tunagoberera due process nga bwegenda maaso abafiira abaana abo tebajja kufuna bwenkanya kati nga kakati oli bagenda lwaki olowooza kakati nakino kankigambe sentence ajja kuba I mean yes omusango kyali mu court tulina genda nyo mu merits but what makes you think nti obwenkanya buyinza obutabeerawo nnyo sibulabawo kuba obwenkanya kwokera obutuufu bandibadde bamukuba masasi ku City Square bwe bwenkanya obusooka tiri mikono gy'abantu ekyokubiri tebasobola ekyokubiri bandibadde bamusiba obulamu bwe bwonna okufa bwe bamusiba obulamu bw'okufa kati omanyi kigenda okudda America egenda kumutumya muleta savingire ewaffe that's what you think kyekigenda okuba next anti temwagala mazima kunguze ndi mulokole America egenda muganda ati zawa citizen we shall try him at kubanga n'amateeka wegali singa okwata munna Kenya analina kuwoleza waabwe Kenya kakati zinagamba muna Uganda okuba omumativu singa okero bamukuba masasi oba singa bamuteekako mobu bana Uganda bandibadde bagamba kwa bana Uganda kimanyi kibaita tit for tat okimanyi you see lwaki kungu ontegera bulungi ngezako kunyonyola karoga tit for tat but you see nze I was happy nti yakwatibwa era nze kyendowooza kyalibadde kikolebwa aba security n'abanoonyereza okwongera okutegeera okero ono yaani waliwo be yali akulira katero tugambe nene because bwokwata omuntu weyo n'omutta nga bino byonna ebibuuzo tobizzeemu oyinza okutulira ekizibu ekinene ekisingako kakati kankugambye nze kenalabye balooya abazungu ne bagamba nti omusajja mutuuze wa America nentegeera nti okero tolina kyogenda kumugjamu era tolina kyogenda kumukola ebyo byonna babikola for public kulaba kifaananyi tulina kooti tulina independent judicial system okero ekyaddala omanyi lwaki okero aseka alaba abajulizi bennyini batanka nebyoga tebabitegeera ompulira bulungi abajulizi abamujulirwa okero asobola n'okwegaana CCTV kamera okero mubugumyeko muyivu wali mwegakawanga kinaga nkugambye ekintu ekibadde kitutaasa okero yali awo okumukolako nga tepolisi tenajja sigambye nti kyekirina okukolebwa naye okufuna nze bajja ono in my opinion nze okero okufuna justice yandibadde akolebwako ate okero yeetaaga justice gamba manya nti justice nze okufuna justice n'abazadde kyali kiggwako olwo naye nakyate kyalimu obuzibu tewantegedde ani ali mabega naye kati okubeera emabega ate gavumenti yawa neetya abazungu No, I have a lot of belief. Rather, I have a very strong belief, a very strong conviction that due process we now agenda place back to its logical conclusion. Obwenkanya bujja kubeera omwami Mbajje. Obwenkanya bwokero No, I have that conviction. Bino byenjagala osubire musango gwokero.
okumwa death gundi life imprisonment oba medical committee agenda trying we wawe sakalo bili disappointed wanabera obujulizi bwonna obumulumika okero obujulizi ngugambye DNA eweri yakwata ekiso government ngekwagala kungu ngokoza omusango ogokero tedda na mwebyo nela process yona jibaleta bagala kulaga international community we tried the man thoroughly we followed each and every step. The entire due process was followed. Every process was followed. Kati bamuwachi bonerezo okulaga government ya America nti Uganda is a democratic country. Kati blessing in disguise kitegezaje. Blessing in disguise kitegezaje. Nyola bana. Kitegeza omukisa bana munyambe kaba TikTok. Blessing neba kitegeera mulungeze kinzo baka lubiro kuvuna. Blessing njagala kuyigiza nti mu bantu boyino okumanya mu Uganda bayine emikisa President Museveni yomukubo. Tubadde tumutaddeko akazito kabasibe ba Nuupu. Ndiye kizibu kifuddemu omukisa. Kati ye President Museveni yafuna omukisa gwa corona. America yandibadde giranga bamala okulonda Bobi Wine America eri busy ne Iran. Mpuliriza nkulaga emikisa gya Museveni. America eri busy ne toyina kasasiro wa Uganda bw'omugamba. Mayiga na mazima ge mutayagala gamba bana. America ifuga Uganda. Kakati ensi yonna kati na kino kanjidde mu Kongo njagala oba omuntu omuyivu. European Union President European Union ezene wogana teina kyakola Museveni. UN ne wogana ku bye Sudani teina kyakola Museveni. Omuntu yekasobola okubogola Museveni n'awulya president bamuyita America. Ngabo yali mbogoledde ddi. Kati alayiwaayo wa CIA. Naga President Museveni wa CIA ngo wakana. President Museveni Netanyahu. Soko sidiki ati uzonzikiza kumala yo. Kamba kubikoleddwa wano wonna America abatte biraba. Ate esobola kwata alayiwaayo yagikumira Somalia yakuma abataki yaterezeza emirembe kakati mbadde nkugamba nafuna population yafa abagwagwa tuganya okwegatta bwensango weni alemu mulabanga mulabe wange owena ne bwasango wa Nuupu mulabanga omanyi lwaki mbadde ngamba abantu butavuma abantu basekerera tuyina okupromotinga unity kungu yagala president mkwedagala lijako President Museveni onakwe mulekera ne mwegatta namva mu byekisiru by'amadini obubibiina by'obufuzi namuga kati tuteke Uganda ku mutima fena tulwanira ttaka lyaffe president asobola kusula aga Katonda mu ggulu naye President Museveni akimanyi nnyo nti bwenzija mu multi-party system bannayuganda bafuuka omuntu omu nga temuli bibiina byabufuzi aga Katonda mu ggulu teyeebaka era tali muntu musanyufu ku nsi kuno nga bapozi betemyetemye nga mwami Museveni bannanga asanyuka ye government yalemu yovuma ne president bomu kazironga ziyina ekinkumu kyeggwanga ebyo byayagala sango wa Nuupu omuvume era ni afose ke sekera mukyala we tafaayo azironga azimu kubanga nagamba president yasoma akatabo bakati the prince yawandika katabo ki the prince genda okasome kongola bamagezi president gyagajja buli muntu ayagala okuvuganya President Museveni gendo soma akatabako akatabaketa the prince Machiavelli yagamba baawule yawulo bafuga abantu abali divided bangu agamazi sijja genda ku mukolo gwa DP kati mawu afuna ekizibu nga Nuupu asanyuka NRM bwefuna ekizibu nga wa FDC asanyuka kati buno obugwagwa bonna obuli mu nsi okuwemula kuleeteddwa gavumenti eno kujja bannayuganda ku mulamwa gwabwe mutuufu okera kivaamu atya okera gana kivaamu nga bamuwadde death sentence omanya abantu abali ku kondemu eruzira President Museveni tasayiningira bantu kufa nze bansi beruzira ninayireka yabasibe ku kondemu bawera n'emitwalo ebiri njagala ove wano kunga ogende nkyokola erisaaki eruzira abantu abali ku kondemu ogimanyi abalindiridde President yagaana okusayininga ebigundi byabwe ontegedde bulungi kakati bannayuganda omugezi era munnayuganda amanyi nga ayagala ensi ye akabonero nkubule eddagala litujjako President Museveni kwegatta otuganda ate kitasoboka unity tuli bagwagwa bannange munnayuganda yonna ng'okoye okumenyera ennyumba munnayuganda yonna ng'okoye enfuga embi oweni ali musimulabewo owa Nuupu simulabewo owa DP simulabewo omulabe oyo yanyigiriza katujje omulabe oyo yatayagala nkulaakulana mu ggwanga best hotel ogimanyi mwami Bajjo best hotel ongimanyi mwagala ggala yaki why do you want to close it nze ndi musajja mulokole siwagira buseegu best hotel mwena muti okwogera amazima ndaba babuloga bonna bagibuukira bwebanga eraga ebintu by'obuseegu bagiggale babanga tasobola buverify ebintu ebyo abantu baweza myaka 18 naye togina bikuba bantu mu maaso manyi kungu we mutwe muononye eggwanga mutya mwagala kabampaani anti kati nze njagala kutegera kuba sigimanyi kakati best hotel bangamba tamale emirundi nga tannafa nti ogendayo n'ofuna ku masanyu ekikazijja baguwa ku bakazi ku byana kundooza yabaneekolera gyange kati nze sikkiriza mu buseegu ng'omuzadde but let me ask you byosimanyi nze anti toweesirowooza ku tolina kyotamanyi gombuuza byaki byotama golina kyotamanyi
kungu sagala ozanye psychology nze best hotel ekintu kyonna ekirimu obugwagwa nga bugenda kono neggwanga zamwe kali kyo maani katogena kunjikiza kwogera sigenda kukiza kubanga nawe ekiriyo okimanyi bangamba bwe oyagala okulaba ekintu kyonna ogenda ku best hotel nze sigiwagira kubanga ndi musajja mulokole ati ogenda yagala biggalwewo babikola mu lwatu bwe banga babikola nga baganya okugoberera kubanga waliwo amateeka if the place is wali amateeka oli musajja mukulu ovudde wante lyakusindise n'ogenda n'oyingira mu kifo ekiri enclosed nga toli mwana muto ebibeerayo nze sifa ku kibeerayo singa okikola bulungi mwabaseegu so what's the issue ekisi to promote it on social media mugende mwegadange mufune enziku ya mweze sibafaako naye temutubira nti mwegadanze nebinyuma don't attract people to go there gamba the best advert would have been that waliwo ekikolwa ku best hotel ne mugende mutulaga nti wali ebyana kubanga let me say to you kuteka lyebisiyaga kungu mwami bajo bwebaleeta etteeka lyebisiyaga people are saying we don't mind what you do in your bedroom. We don't mind. I don't mind. Listen, as long as. And even the president said. Nenda baba wala ku TikTok. The problem is promoting. Nenda baba wala ngabayi promoting anti fotokola ku best hotel. Ngabali ngabe etundira ku line. Ekisooka egabe emirimu kituufu. Ompulya bulungi. Ekyokusatu ina gwekosa. Nze sagala it's promotion on social media. Mwe parent. Kangwandi yakado mwana unagana nakola bakola ku best hotel. Njaga yogene ngo musajja munadini ali cultured. Bwe mtu muntu nyeggwanga mwe muteka mu buseegu sina mwana kungu tali muntu kalina kana kino kanti tali muntu abera mu ebintu nabera successful tali muntu zena honorable mulamba yakagwe jinje eyo yalinga agenda mu bimansolo kati abona mukama awo ebimansolo byamutalaza obwongo gwa muvubuka we natogenda mu bintu bya bwenzi binyuma mwana bakungu ne bakuwanamu musimanye ekyana kyakulaze ne kisagala agakona mu you cannot be successful ebyo bintu biri mu lubale w'obwavu mpayo malayo omugagga yali yetunze emyaka jojo nagomanyi gwe muwala gwali ku sikundi kuno ku radio togenda mu ebintu bya kisirisiro genda kufuna emizimu gyotomanyi ebyo bintu bitika byagenti bya star bitika message kuva magombe muti okugamba abantu amazima mwagala obusegulo kwa mwagala likes nabagamba I don't like comment and comment I like reality when I am Uganda man like Baju cannot support nudity bajita pornography. Take a picture kunga mwala uyazanya nalaga abasajja ebisambi bakwata ku bere baby ozze webale gunoga no yingirire emyoyo gyotamanyi kate naye preach you as a sign of God nti buli musajja lweba kakubakaza abasuka ababiri alina omwoyo gwetika wetika omwoyo gw'obwavu wetika omwoyo gw'obukaba wetika omwoyo gw'okubonabona wetika omwoyo gw'okufa gobadde okimanyi nti sexy yasulanga abasajja abamanyi mu Bible Daudi mukawulya yamusuula basamusoni bonna bagwa lwa bwenzi never promote homosexuality never promote obwenzi kungu so inabuzibu kine best hotel the way they promote it so what to gana promotion no leka hotel nekole nkubiriza abavubuka mwenna because ekiriwo kyakugala they want to close the hotel bwe negwanga bagigale now what's wrong with the hotel if your problem is promotion lwaki nanyini hotel no if your problem is promotion puliriza my problem is against the promotion of what happens kungu yes you are right yes. kungu ekintu ekisinza okwavuwaza abasajja be Uganda bwenzi obwenzi buleeta endwadde okimanyi nti buli okuba akasabbuuni kati kunguze n'ebintu byenakolako kankuyigirise kati okimanyi buli obanga olina ddiiru ku makya nze nakubanga akasabbuuni edda buli nabeera nayinako ddiiru ku makya ne mukama Hawkins Kaliisa myaka 7 emabega nga nakakola Bajo events nenkera nenkuba akasabbuuni nagenda kindi ddiiru agisazizaamu ebintu biri mu sitaani namala kwendenya maaso ga Katonda nentukuza oyina emyoyo gyoba woyitira gyotamanyi mukwesa ensi amazima mu promoting obwenzi kungu nakulanda baba malaya teri malaya mugagga ebaji bayitanga possible jimanyi dancers ozimanyi mpayo malaya omwe yali yetonze ngali successful kungu Katonda ayina ensobola kye ebintu bitundu by'abakazi yabikweka kungu akasemudonderika Katonda bakaga Katonda singa yali abyagala yani badde abiteeka mu kyenyi ebyo bintu bya bisirani omuvubuka awulira radio 4 togenda nga mu bintu byo malaya avoid obwa malaya mwami Bajo oli mukugatta ebintu nga bisatu binamu ali kati kungu nze ndaba ba bloga mikwano gyange nga bawagira ebintu bibatamanyi betekako kikolimo ebyo bintu ebiwangala mukata mugulu kungu ojola bo muwala asinga okula abasajja abebbeeyi akula ne Range Rover bamala bulungi gwe mwana gw'omuwala mpulizo ziruwa tali muntu abera mu amalaya n'amala bulungi gwe mwana gw'omuwala nga nze ndi Bajo ndi musajja mukula musade 6 years tali sente ziva mu bwenzi ne waba okulanya abasajja kungu
ngabakuwana nto yomwala bagaga bamwe bakako kuchala amalata ina na yika yattaka nebo ofuna sente mu wamala nozimba mu business egwa kungugenda ngomenya menye emitima gy'abakazi ngabe bakabaka ku buli mukazi ekibonyo obadde okimanyi tekibonya abonya abavubuka mu ggwanga kumenya menya emitima gy'abakazi kube bakako ne babalekaawo omukazi buli lwakuba wano wakati n'akaaba ng'ofuna ebikolimo okimanyi best rote byebimu ku biyinza okubanga bibituletedde obwavu mu ggwanga gomanyi tuleti y'obwavu yebongedde lwa buseegu gobadde okimanyi nti owattulera jagenda akuteekemu ekintu kye owatakisi ateekemu ekintu kye aw'emikisa ateekemu ekintu kye owagundi oli mu kuyigiriza abavubuka genda kukola bisiraani nze omusajja wa katonda omulamu nzikirize mpromotinga ebintu ebyekisiru njagala onagayo masaji palawa simanyi palawa ezikola nga nina obukebera kazibwe kapo yantolako masaji ntukera abawala bananga balwadde ate nabamu yabebakako ne mugamba genda omire peepo kubira kazibwe kapo akubulire zinakolako zitali kintu kyesikoze nagendako masaji awo emakindi twaline kazibwe kapo nga yakava ku mwala zinalina amagezi ne mutwala ne mukebera ne ngamba kapo nti okubye envundu tali kintu kipromotinze bulwadde tali kintu kipromotinze sirimu tali kintu kipromotinze bwavu nga bukaba kungu njagala mpe malayo omugo wegomba ne waba yalina sente nga zisingeza Bank of Uganda nga azirina kungu bwebulamu bwa besete bwebulamu wandi wadde yagaliza bawalabo bwebulamu wandi wadde yagaliza muganda lwaki tobikola lwaki gujja n'okola omulimu oguli professional lwaki mwagala abandamwe bavuwale nga tembabudde ekyama kyabugagga ekyama ky'obugagga kiri mu kukola kintu kituufu obwe okimanyi kungu n'oba musajja ng'oli mwezi nga wawase lwa tokulakulana lwaki temugamba nsi mazima mukatuna mugulu gwa wakana bino njagala ogenda ogula abakazi bamalaya okimanyize lwaki nako obwamalaya bwe bantu batwalina abudumulaso nsiba nkigamba bwe banzijako ekiribe emmengo bangamba genda ofune malaya gomaliramu ebisiraani abaana ba besiroti babamalira mu bisiraani wattulera mulimu gwaganye ng'agenda babakozesa mizizo bya buwangwa nti kungu bakugyeko ekiribe obuli babuleke mu mukazi asigaze ebisiraani byo lwaki temwagaliza bannammwe kulaakulana tebakulimbanga nti waliwo abantu abeera mu by'obuseegu kati badde okimanyi nti abavuga tulera abayina ebitambo by'obusezi abayina galo gaggawala babasaddakira abamalaya ne babagamba obebake kugunaye kungu n'ogenda n'otomera ebisiraani byabo gana amazima ki mugakweka abavubuka gwe omuvubuka yenna ng'oyagala kuba successful genda mwagaga nti bw'oligaggala tuddangamu kwogera nange kungu njagala nkubuulira toddamu kwagira bintu bya bukolwa ebyo tokiddangamu agaga ojo nfunye obisege nti mbiwagira nze nkubuuza where is the problem the problem is the younger generation to be misled like people like bloggers gwe omuvubuka yenna ngompulira ku radio 4 togenda nga mu bikolwa bya sitaani gobadde okimanyi katonda akyawa ebikolwa ebyo obadde okimanyi bato kimanyi era obadde okimanyi nti nina mukwano gwange nti omwogera kuno yagenda ewoyo musawo muganda wamaanyi nnyo namugaa genda ofuna abakazi basatu bewebakako filisamu promota wamaanyi mu ggwanga sagala muswaza bwe yakikola ekivulu ekifuna abantu ate nkera nafuna accident yaba abakazi kati bino ebituli bya wansi tuli ku radio babiteka kale ekyo ekintu kya wakati bakitekamu ebisiraani bingi kisiba ate ne kisumulula lwaki oyagala bavubuka baboneebonemu ebyo ebintu kungu tuleme kukyamya ggwanga mbadde nvuma wana basekerera abafuna emirambo omuntu asekerera abafuna talina na muntu agula malaaya gomanye kiba kyamutwaza ku kkubo waliwo omuzimu baguyita kawuula omuzimu baguyita Jezeberi buli malaaya aba yali mu ensi malaya ne bwafuwa emmindi n'afuna kastomera sente ekyazifuumuuka setaani amuwa ebintu bibiri bw'alisikinga obulamu n'afuna aba nga simuladde wa siriimu tajja kugaggawala ddina okugula akataka kayagala ne bw'ogula ekintu mu bwamalaaya omwana we asikira ekibi ekyo sabasinga bagende baba balwadde nga badiba n'okuddiba baliko n'ekiddibo kati kungu ng'ogenda oteeka akantu kakayonjo alina mukazi wange ngateeka mu mukazi wa best hotel obwamalaya kintu kibi mu ggwanga bebimu ku bituleetedde ate gwe obadde ogiwagira sinabiwagira ekyana kinyenye ebbina musimanyi tugenda tuyama nedde tobiŋŋamba sinabikugamba mwabba ngenda kujja nga tonanzija kuwulira kusiga obireese gobadde oŋŋamba byaki byabumalaya zisobola kubeera ku muzira n'empagira bikola kubanga manyi ebintu ebireetera abantu obwavu bikolwa ebyo bwe bityo negatako tubivumirira vumirira buli kikolwa ekibi ekisiba abavubuka mu bwavu abavubuka bankubira essimu omanyi abantu benvumirira gamba nti nze kungunegana ebikola bya sitaani n'ebintu bya best hotel byonna kakati lwaki ogendera ku bandi wagoni gamba nze kungunegana era mbivumirira buli agenda naye okimanyi nti bibi wasi bibi kungu wandikoze nga muwala wo oyagala agende yeetunde wandikoze nga oyagala mutabanyi wagenda agule bamalaaya. Is that a future you want to build in Uganda? For us, we are tomorrow's leaders. You have to lead this nation properly.
Samula olubuto lunene. Ejalaga abantu ku TikTok olubuto lunene olwo. Era balulaba ku TikTok. It's quite big. Ku TikTok balulaba. Yeah. Buza ba TikTok olubuto lunene. Baddemu awo wansi. Atulaba Buza ali ku TikTok olubuto lwabba jjo lunene. Anti kati balage bulungi. Nyimirire. Aha. Bakasali kano kalete kano. Perfect. Atulaba ku TikTok. Bambuye wendi. Wamagula bachi. Olubuto lunene luno. Neba jo ino buto dene. Kongo njagala abantu basalewo ba commenting. Kiva kuchi. No olubuto lunene ku. Very big. Tosobola lugeraganya na luwange. Samula no olubuto lunene Samula ne asinga olubuto. No, yours is very big. Kati manyi lwakyanko bakebiko. Amanyi ngenda kumukwata mu liiso. Manyi wale ku TikTok ayinawo ekibanja ng'olaba oyo. Ku TikTok. Ozaala ddi wali wakubuuzizza. Wamma walusaze bajjo. Bangambye nalusaze. Ennaku zino okuba jimu. Olaba? Kungu abanjagala bagamba amazima. Naye olyawo. Olyawo down onti obo. Munna wuya gamba it's too big. Tawala iza kyogero ekyo. Kungu ku mutima gwo mubi. Amanyi kungu oyina enkwe magezi. Bukifuluusi. Ndaba bano baabo. Naye mmanyi. Kati gwe buli ayogera amazima omuntu. Kati mazima kati olubuto lunene. Kana akasati maze emyaka 5 nga tekantuka kati kantuka bulungi. Akabonero kakulabirira bulungi lozo omukyala akola omuli. Sira n'omwandabirira kungu. Nze sindi musiru. Naye bero musajja omukulu nga bajjo yingira myaka 4 boli. Kungu. Nga toyina mukyala. How do you survive? Mukwano ko Gasuba yawasiza ku myaka emeka. Nziramu. Mukwano ko Franka Gasuba yawasiza ku myaka emeka. Nga yingira 5. Kati nze ndi wasa tumukaga lwaki ompapia. Olinda kwengera? Kati gwe kungo kimanyi nti wawaso kyali mwana muto ndi mukazi wana atera okutama. Nedda nawasa n'emyaka 27. Emyaka 27. Naye kakati kungo njagala otye Katonda okwate kulani. Omwezi ogujja ngenda kuweza emyaka 32. So ne kungo noli mwana muto ate ndi mukulu wo ino okumpa ekitiibwa. Onsinga katono. Kungo musinga emyaka kumpi 4 ku 5. Samola. Kungo ayina okumpa ekitiibwa. Kakati kungo nkubuuza. Gwe birungi kibi wafunye mu bufumbo. Bingi. Ngachi. Peace of mind eno jolaba. Akanyiriro kolaba. Mukazi yakunyiriza. Mchala of course. Yagamba nti genda onaabe. No yanaza yandabirira mazina. Chogamba wanaona watambude yabadde akunaza. Amazina mbo wakatola banabadde wenti ku TV. Era bwe nva ku TV mpitirayo. Nasooka atereza. Kyeji kutwala mu sauno boyi n'omukazi. It's a health club. De mwami baji byobuuza. Na alwachogenda mu sauno. It's a health club. Health club n'ofuna ki? Nze mbuze bibuuzo oli buzi bisinda ku entertaining. Samula mukuru obuulira. Asiba mu sauna bangamba ko ngadi manyino okudduka ku mulimu n'agendako mu sauna. Ng'ovuddeko wano simanyi lwaki. Tuvuddeko. Ovuddeko gwe. I don't know why. Nga kwendi. Network ejjukuttemu. No volume. Temuyina wifi. Njagala tugende kwe tutandikidde wali. Njagala tuveeyo eyo. Obadoga nti ojja kuwasa ng'owezezza emeka? Emyaka Honorable agamba tubadde ki tukomyewo network sinungi we tuli. You see, you need to marry and settle. Kungu as opposed to kubeera omuvubuka yina ali ku radio si kirungi kupapa kuwasa. Yeah, but 30 kungu omuntu ali single 36 toba mwana muto ambuliza kungu okuwasa tekuli mubavubuka otandise okuvaamu okuwasa tekuliko myaka. Oyina abaana bameka? Nina abaana 7. Nga tonna wasa? Nga sinna wasa. Zaala abaana bo tobateekamu mukazi okule. Kungu mukazi si yaleta peace of mind gokyayogeza kajanja. What makes you ojja kuweza emyaka 4 kungu omukazi oyo akutami. Nze nkulaga tosobola kumala mukazi omyaka 5 ng'okyamwagala. Kungu sagala nyeka togerenga abantu abakutudde muri yo walo. But gwe towasangako. Hati byenkugamba gokyayina kajanja. No maze emyaka kungu ako kajanja ke kakusumbuwa. Ati gwe atawasangako tosobola kumala. Kakati ekyokubiri kungu. Mami Bajjo. Njagala okuba ekirayiro kino ng'enseku. Mami Bajjo. Gwataberanko na mukyala atawasangako tosobola ate kumbuulira biri eno gyeni. Kati kungu njagala okuba ekirayiro kino. Nze maze emyaka 6. Kungu njagala okuba ekirayiro kino. Nga ndi mufumbo. Omufumbo w'emyaka 6 njagala okuba ekirayiro kino. Gamba ai Allah. Ate nze Allah. Anti gosaba gamba ai Allah tuli mukusaba Allah. Byengendo okwogera ano ge mazima. Sikiitinganga ku mukazi wange ukyanga muwasa. Ekyo bw'okyogera. Allah mutwale byonna bye nnina n'obulamu bwe bana nali mukiitinze. Nandi kati eyo bagita diversion. Sida kungu. Ova ku point gye nkugamba. Ati point gyo nga nsagala kuwasa nga nkyali mwenzi. Totegedde kungu kye nkugamba. Kale nyamba oyogera ekintu ekyo. Nedda Mwami Bajjo oli mukunzija ku nsonga. Nkubuulira mazima. No gye nkugamba nze omufumbo. Ng'omufumbo njagala oganyize bukyanga ngenda mu bufumbo sirabangako bbali. Njagala ate kati n'ekirala kyotamanyi. Nze ng'omusajja. Kati omukazi mpasa wakika ngenda kumwendako. Kambeererewo. Omanyi muggulu okola kibi kungu n'ofiira wano Allah akooca mangu omuliro. Kubanga wagenda n'okola nnika n'oweeko miitinga
nabana balabe mu cheatingako tebali mateka ga busiramu kati nze sagala Bible egamba it's not true nti buli awasa Bible egamba amanye bingi alibuuzibwa bingi it is not true nti buli awasa omuntu addewo emitwalo 5 gamba nti ai Allah anti kati sigenako bali oli mukunzija tombuza njaga tube bamazima kungu anna njagala owulirize mwami Bajjo njaga tube bamazima sigamba nti buli awasa ayenda ate sigamba nti buli atali mu bufumbo tayenda kakati lwaki oba owasanga ogenda kwenda ani akugamba nti buli awasa ayenda tali mufumbo atali mwenzi gwe nyamba okuba ekirayiro ndi mukubuulira kalwaki okidojinga because tekijja wano bobanga oli eri mukazi wo mumaze emyaka 6 gamba ai Allah sikwendangako bali tekijja wano mu kiruli mu kwogera lwaki tekijja wano kanange oyagala twegatta abagenda muliro banje kimanyi Katonda omuntu omufumbo kati kongo badde okimanyi Katonda abeera ku kitanda ky'abafumbo obadde okimanyi Katonda anyumirwa nnyo sexy obadde okimanyi Katonda ayagala nnyo obufumbo obutukuvu gobadde okimanyi n'ogenda ng'oli musajja mufumbo banga oli mukazi mufumbo n'oyenda ofuna ekikolimo nze Bajjo kyesifuna gobadde okimanyi nti Katonda awanya obufumbo omukisa gobadde okimanyi ne tufiira wano nze nkuseko ogenda mu ggulu njagala ove mu byokusaaga nze njagala nkuteekewo sente ku ogambe mukazi wange simukiitingangako njagala ove mu byokusaaga nze ndi mu serious njagala ove mu byokusaaga kati nze sisobola find some time it doesn't make sense okuba n'olukunkumuli lw'abakazi boolina mwami Bajjo kungusi lukunkumuli nobira n'oli kakati kigasa just get a woman. Let us go slow. Marry. Why did you marry? Congo, why did you marry? I have my reasons why I married. What can you give me 2 reasons? No. You married because you wanted a companion. That's what you think. A companion. For me, it's different. What did you marry? I have my other reasons. Which reason is I talking about? About 4 or 5 reasons. Reason nchiro achiwafumbiro. Esooka njagala kufuna baana. Yemu ku nsonga lwaki abantu bave ewaabwe oba abeera gy'abadde n'afuna omwagalwa we babeere wamu bafune abaana si bano ababo abokumansamansa. Listen, you can't have 2, 3, 4, 5 women ogenda obazaalamu. That's one. Number 2, you need a companion. You need someone gw'ogenda okutuula ne mwogera naye n'akusupportinga n'akubudaabuda. Bajjo kankubulye muganda nge ky'osobwa. You're diverting my. No, I am not. Because let us go slow. It's irrelevant. It's not. Because we want to was no cheating. Because abasajja cheating is normal in marriage. But is na Muslim bwembanja gala wasabana mu mateeka. Don't cheat. I told you that. Ate obusiramu bugamba okuwasa abaana mukyala mukulu alina okukkiriza ate nga services omuwa sex go omukyalo nga yenkanankana n'owabali sente zo ati byengamba mpuliriza engoye z'ogulire nga zenkanankana n'ezabali sente z'ogulire nga zenkanankana obusiramu buwaayiriza okitegera bulungi obusiramu nti obusiramu bugamba nti mukazi we alina kumala kuba musanyufu olw'okubongerako omulala. Obusiramu bugamba wa surati namuli oba surati eyo njerabidde bakala akasagala kutagalira mu Qur'an kati ngenda kuyigiriza obusiramu equity bugamba ki obusiramu okubiriza obwenganya buga towasa mukazi mulala nga mukazi nkootinga Qur'an egamba tondabisa kungu kakati Koche Kobe musatu toje za Outside Radio 4 instances Adam Kungo ne Mwami Bajjo gwendi nayo nakolwa lero. Please, it's always easy nga lero kumade mwami tambula mpola. It's not that hard to tuli freestyle bwe tuba naye okwongera okunyumirwa n'okugobera ye professor asomesa so tomwewunya.